Nkwebaza nnyo gwe munange twekumiddeko nate mukutu gwaffe waneeno naye nno Pastor Bugingo bimutabukidde nno anti kati baagala akwatibwe. Ensonga lwaki baagala akwatibwe munnange ziizino ngenda kubanga ate nzikuteerako ozuuyi ddaada bulungi nga ate bwe zibadde era nga bwe zirabise hano munnange. Oluvannyuma lwa incident eyabaddewo ey'amasasi omwafiiridde omuntu mulambira eyamanyikiddwa nga Richard, hano munnange abantu ab'enjawulo bavuddeyo nga bagamba nti ono omusumba Aloysius Bugingo ebintu bino yandibanga yapanze bipange era oba oli awo yensonga lwaki yavuddeyo natandika okulabika nga n'obujulizi obwandibadde bufunika abuzaabuza era nga obulankanya bulabika okubanga tebuliwo. Zino abantu ab'enjawulo wano ku social media bawadde ensonga nnyingi nnyo ez'enjawulo nga bwe ngenda okulabika nga ate enzikuwa mwana munnange. Nanno munnange abantu beebuuzizza nti awaayi Pastor Bugingo emmotoka babakubidde amasasi kyavudde ku ki? Agivuge amangu n'embiru essaawa eyo agiggyewo. Ekyo nekibuuzo netukirekawo era kigambibwa nti lwaki ekifaananyi ekitambula kiri kimu ate ng'ekifaananyi tebakikubidde ku crime scene wennyini wabula basazeewo emmotoka bagivuge bagende bagikubire eri mulago gye bagipaakinze ekifaananyi balyoke bakikubira eyo. Ekyo ekibuuzo nakyo ne tukirekawo. Yabaayi omuntu yaliraanye omuntu gwe bakubye twagenza okuddamu okulaba mu ddwaliro gye yabadde agamba gye yabadde ali nga talina yadde akasaayi n'akatini ku lugoye, talinaako yadde wanuule, talina ki. Ebyo byonna ne bireetawo okubuusabuusibwa mu nsonga eno oba oli awo eri abantu ab'enjawulo. Yabaayi abantu betuze tulaba babazze battibwa omuli General Katumba Wamala, abazze beegeresaako n'abattibwa omuli General Katumba Wamala, omwafiirwa omwana we Meja Kiggundu, omwali omuntu nga Ismail Access, bw'otunuulira abantu nga Engola. Anti munnange emmotoka oba ekifo kyonna babeera bakubidde mukitwalira ddala ebbanga eriwerako nga ebintu ebyo bikyali awo oba oli awo poliisi esobole okujja nayo efune obujulizi. Wabula bino nga we mbikunnyonnyola tebyabadde si yabadde keesi ku nsonga y'omusumba Aloysius Bugingo ye olwamaze munnaye okubeera nga alaba driver we nga bamukubye amasasi ye yafulumye mu mmotoka n'agoba ku babbi oba n'agoba ku bazigu n'alemerera oluvannyuma n'adda mu mmotoka n'obuvumu obw'amaanyi n'agivuga n'agitwala ku emulago gye basobodde okulabika nga bagikubira ekifaananyi. Wabula nno bino biwakanyiziddwa abantu bangi era bino biviiriddeko abantu bangi okugamba nti Bugingo ono yandibanga ensonga eno agiinamu omukono. Sibikakasa oba kituufu oba si kituufu naye ekiriwo nga we mbikugamba era we bitambula era we biri. Okitegeera bulungi. Abasinga balala beebuuzizza bagambye ekiro sitole bwe yafulumidde essaawa bazabadde zikona mukaaga awo yatandikidde okutambula ennyo y'amaanyi nga bagamba omusumba Aloysius Bugingo yabadde mu ICU Mulago. Abangi ne beebuuza omuntu atabadde na bisago yabadde tafunye na buzibu bwonna ki ekyandibadde kimutwaza mu ICU ku budde obwo. Yabaayi lwaki waba yabadde mu ICU ku budde obw'ekiro ku ssaawa 6 lwaki obudde bwagenza okukya ku makya ng'ono ali mu maka ge Namayumba? Ekyokubiri emmotoka eyakubiddwa tewali kifaananyi kiraga bituli waayise na Masasi yadde nti oba ebituli ekyo tekinnafuluma okuleka nga kinnaafuluma bufulumi. Wabula essaawa za kakati teri yakirabyeko gwe oba oli eyo nga wakirabye emmotoka ya Bugingo nga wagirabye amasasi nti ebituli byayise wano nga tuze tulaba ez'abayiculi nti abasasi bagakuba n'eddinisa ne lyatika nga tuze tulaba eya General Katumba Wamala nti bagakuba ne biyita wano nga twalaba eya Meja Kiggundu nti bagakuba n'eno. Munnaayo ononjulira n'oteekawo mu comment section nti leka kusala mugambo ffe ebifaananyi twabirabye. Ekifaananyi kye batambuza ekyo kye basazeewo bo nga bo ababadde oba oli awo mu ddiiru ne bakita. Otegeera bulungi. So ebintu bino bikyali weezinge tebinnabategeerekeka bulungi. Kati nno kino wekivudde ne kireeta abantu bangi ne bavaayo ne balumba ku social media nga balumba omukulu Bugingo nga bagamba nti omuntu w'abendi yandibanga yalugendeddemu nga talina oba oli awo ate ekyamanyi wabula nga lwabadde olukwe. Tutannaba kutegeera bulungi. Hano munnange ebyo weebityo we biri. Ate n'ekirala w'otunuulira omukulu Ssenkubuge ono nga y'omu ku ba managers aba social media
ebigambo bye yabadde ayogera mu interviews yakoze nga bali e Namayumba ew'omukulu Aloysius Bugingo byawukana nnyo n'ebigambo by'omukulu Aloysius Bugingo byayogedde. Kino nno kyayongedde okubuusabuusibwa mu bigambo byabwe eri abantu lwa nsonga bano babadde balaga kye boogera kye kimu naye ng'ate byawukana nnyo. Babadde beekubye mu bufunze, bano ababiri beekubye omupiira. Hano munnange kati we twogerera kati tulinze tulabe ki ekiddako, naye essaawa yonna omusumba Aloysius Bugingo yandikwatibwa alabike nga abitebya, kubanga nze nnyini nga nzikama kwogera nabadde ku crime scene e Namuŋŋoona. Mpuliriza bulungi, nabadde ku crime scene e Namuŋŋoona wabula sirina kye nasanzeewo nga nze omu. Tewabaddewo musaayi, tewabaddewo ki, emmotoka byo babadde bagigyewo ku budde wessaategedde, okitegera bulungi, n'abantu bazzeemu okuyitawo ng'obudde bukyali. Era ekyo kyaviiriddeko poliisi okugamba nti n'okunoonyereza kwayo kufuuse kuzibumuuko ku lwa nsonga crime scene yabeereddewo, anti munnange abantu abadde batandise dde okukwatirirawo, emmotoka yafuddewo dda na buli kimu, so nga nabo tebalina bye batandikira obaolyawo okunoonyereza. Ekyo ne kiviirako okugamba nti munnange obaolyawo omukulu Aloysius Bugingo obujulizi yagezezzaako okulabika nga abubulankanya obuyinza okuyambako poliisi okubaako etandikira okunoonyereza. Nno ebyo n'ebintu ebirala bingi bye tuzze tugoberera waye tuzze tuanalyzing era bingenda okubeera nga nkuleetera hano munnange bireese okubuusabuusa mu nsonga z'omusumba Aloysius Bugingo. Omukulu Ssenkubuge yavuddeyo n'agamba abantu nti ono essasi lyamukubyeko waneeno mu mugongo ne limubyuzaako waneeno mu mugongo. Ate omusumba Aloysius Bugingo yavuddeyo n'agamba ye ali bulungi era yalabiddwako mu maka ge e Namayumba ng'ayaniriza abantu abadde bazze omulabako ab'enjawulo ng'era abahaginga bw'ati yenna bwe bamukwata mu mugongo. Ate omukulu Ssenkubuge gyatugambye nti obaolyawo essasi lyamuyiseeko kati ne limuyuza mu mugongo ng'era abasawo bagambye tebagenda mumutunga, bw'aba Masasi tebabatunga. So kati ensonga ezo bw'onootuula naawe n'ozitunulatunulamu, omusumba Aloysius Bugingo olina okuvaayo n'otunnyonnyola bulungi ki ekyabaddewo. Ekyokulala, lwaki wandikedde ku makya n'ofulumya statement egamba nti wafulumya ate n'ogoba ku bazigu abakoze omusango oluvannyuma lw'okulemererwa n'okomawo mu mmotoka olyoka ovuge mu musajjawo omutwale ku ddwaliro. So nga ate omukulu Ssenkubuge bwe yabadde ayogera mu sipeeki oba mu interviews yakoze e Namayumba yagambye nti omusumba Aloysius Bugingo yabadde talina kyajjukira era tamanyi oba abazigu bajjidde abakubye emmotoka oba bajjidde ku piki oba bajjidde ku mmotoka oba bajjidde ku ki. Yayogedde ng'agamba nti omusumba Aloysius Bugingo yabadde talina kyajjukira. Abayi ensonga ezo naawe nnyini nga bwe nzoogedde njagala olabike nga ozitunulamu ombuulire. Ani mukyamu, ani yakumenyawo saani, tulabe ate ani abuzaawuzaani. Ensonga zino tegubanga mupango. Yabaayi wabadde weebalira kaki okulabika nga ate ogenda mu maaso n'okukola ebintu bavulugunga ono. Abantu bwesenga kinaazuuka nga gwabadde mupango, tugenda kubakunga balabike nga ate bakugyamu obwesigwe oba olyawo.